kakati ba experts kino bazze bakyogera kakasiri akadde konna tulabisa okulaba nga amawanga ga East Africa galwanagana nga gakoonagana mu kye tuyita third Congo kiyinza okuzibwalira naye wano nze nkyogerako enfunda eziwera oba ojja kgenda ku mukutu gwaffe guli ogwa YouTube baguyita Next Edition TV wanakadde batuwa katono ekiri mu ggwanga erya Congo Seruganda njagala kutegeeza nti birabisa okubanga kakati biwanvuye omuyekera wa M23 alowozebwa okuba nti ali backed kwegamba awagirwa Omunyarwanda Paul Kagame ennaku ntono yakakasizanga ekibuga Bukavu bwe kyamuze mu ngalo ze 5 mu kaseera mpawe kaga nga n'ekibuga Goma ono yamala docheza abatundizi b'ensonga kibagamba nti kakati line twale liyadda mikono ja Rwanda era kakati territory ya Rwanda entongole bwe kiba nti aba M23 be bagirina nga tukyali mu kulowooza nti abayekera banaakomaawo baalagira nti era baalangira nti ekigendererwa kyaffe twagala kukwata Congo yonna bino bwe tuddamu kye twandiise national interest amawanga agamu newankubadde nga Rwanda erabisa okuba nti erina ebigendererwa byayo naye agamu si masanyufu ne Rwanda ku nkolagana ya Rwanda ne Uganda eno yino kugamba eno oyinza obutagyesigamako kubanga leero babeera bakwatagana enkya beebuuza olulala tebeebuuza kino nno kyongedde okubanga kikakasibwa kugamba mudumizi w'eggye CDF Kainerugaba Muhoozi hono naye yafuddeyo n'ategeeza naga nti awadde essaawa 48 nga eggye lya Congo eriri mu bitundu ebya Bunya Butembo ne Beni nga kugamba liwanise liteeke ebyokulwanyisa likwase ebyokulwanyisa eggye lya UPDF oba beyongerera ddala munda mu Congo ekitali ekyo nabo kakati UPDF erabise naye egenda kuyingira mu nsonga zino egamba nti waliyo abayima abatulugunyizibwa abasosolebwa jukira waliyo etundutundu ly'abantu eri mu Congo libayita abahema wano mu Uganda betuyita abayima kakati CDF we yali ayogera kibufuddeko nti awadde essaawa 48 agamba nti abayima mu bitundu by'Ebunia ne Butembo koteka ne Beni batulugunyizibwa tebaweebwa katiibwa obukulembeze basosolebwa kale n'agamba tasobola kutuula butuuzi ng'alaba baganda be abantu baabwe nga batulugunyizibwa nga basosolebwa kakati M23 mu kujja egamba erwanirira betwandiise abanyamulenge ega nti erwanirira abanyamulenge Uganda bwerabye nga M23 emaze okukwata Bukavu efunyeemu okutya kubanga abasajja bagambye nti bwe tumala okukwata Bukavu ate tweyongererayo ddala kati kibadde teekeddwa okukola mu kitwandise national interest nayo kwe kwanguwa okwesooka nga ekiwundu tekinnasamba ddagala naye esaleko Bunia Butembo ne Beni Congo bali mu kugigabana njagala kutegeeza gwe Seruganda buli muntu awa reason Rwanda okubakinga betwandise aba M23 egamba nti erwanirira musaayi gwabwe abanyamulenge abanyarwanda abaddukira mu Congo ngati kugamba basosolebwa egati fe tu protectinga musaayi gwaffe CDF eranga ye mudumizi w'okuntiko w'eggye UPDF aganti naffe tugenda kuyingira Rwanda tulwanirira bahima abantu bitu tukwenda babatere tukwenda babatere tuzo protecting abantu bitu jukira Seruganda kino tekisookedde mu Afrika Russia bwe yali ekwata kyetwandise Claudia yagamba nti bwe yali ewamba ettundutundu ebyo yagamba nti yali erwanirira boogera Russia eri mu Ukraine yaliga nti awo tulwanirira naffe twagala abo abalwani abaogera Russia naffe betufa nti amawanga gazze gawamba ebitundu naye galeetawoko akantu katono nnyo abantu 13 abayinza okubanga beefaananyiriza eggwanga erimu basobola okugamba okuvaako olutalo oluvaamuko okuba nti lutwala ekyo newankubadde mu Amerika bwe yabadde eraga nti Gaza kati eri mikono gyayo
America yote tuyinza okwebuuza nti yali efaaki mu Gaza kubanga mu Gaza tulabayo musiraamu tulabayo musiraamu tumanyi America ati wali yagalayo ki kale naye yo Rwanda ekugambye nti ffe kitutwala oba aba M23 baagala kulwanirira abantu baabwe ye banyamulenge Uganda ekugambye nti naffe twagala bahima kubalwanirira kati yo Congo mu jetwanisa third Congo muna Uganda jagala kutegeeza kiyinza okubanga tekigenda kuggulana ku lwaleero olutalo lwatandika ng'ebyokusaaga kawanvu mukono njagala okawo obudde kati kitegeeza ezimu ku target za M23 okutwala obukulembeze ziyinza okugootana mu katono kituufu Felix Tshisekedi ali wakati mu mannyo g'empologoma ali wakati mu mannyo g'empologoma buli omu ayagala kuyuzaako ttundu lye naye ekyebuuzibwa nti enjovu ebbiri we zirwanira kakati ye Felix Tshisekedi asigala wa njagala kutegeeza muna Uganda lukedde nakulonga eggwanga lya South Africa Cyril Ramaphosa amaze nayo okulagira amagye amalala gayingire eggwanga lya Congo bannansi ba Congo bagamba nti naye gundi gwe kiki tonna matira kikyobala mu Congo era bannansi be Congo batadde Cyril Ramaphosa banga nti tubuulire abasajja bano boweereza yagala ki bagenda kukola ki agenti musooke mulekeze n'ensonga tugenda kuzoogera ko katusooke tuve Congo tukomawo nkomawo dakika ntono mbabulire ekiva mu Congo jukira nti emboozi zino zikuteera ku mukutu gwaffe baguyita Next Edition TV wallahi dukayo genda ku bayo weeryawo genda ku bayo ya TikTok yange ojja kulaba link ya YouTube eyo bono ogikwata majja kutwala ku link yaffe buterevu ojja kuba onyumirwanga emboozi zino nze Frank Asili kugambye ntambula naawe kasita zikone essaawa zino program bagita sekanyolya extra the undercover ekiri Congo kugambye essaawa ebula nnya zokka nya essaawa 48 CDF ze yawadde abakongo okuwanika tetumanyi kikiddako naye yagaye nti bwe kitaba kityo amangu ddala UPDF egenda kutekinga over amatwale ga Bunia Butembo ne Beni kitegeeza Rwanda ebe yina ettundu lyayo ne Uganda ebe yina ettundu lyayo Felix Tshisekedi asigala wa